alaikum warahmatullahi wabarakatu. Je baliko sisita wange. Kaakati munnange ebigambo by'oyo Zuura yali yafumbirwa ewa Hajji Kintu. Era njagala okugamba oyo mukazi mufere, muyaaye. Hajji Kintu yamuzaalira abaana 6. Bwe yamuzaalira abaana 6, ebiseera ebyo baali bakyagenda ew'omukyala gwe bayita maama. Kaakati nga akompuleyininga nnyo omukyala we mutambuze biki nga bw'omanyi. Hajji Kintu ku olwo yali agenda kusuubula nga ennyonyi n'emuleka ekiro. Bw'akoma waawaka yayita mu mulyango gwa maaso. Hajji agenda okusanga bazzizaawo bulungi naye nga si wasibe. Hajji agenda okuyingira mu nnyumba n'atuuka ne mu kisenge. Yasanga Zuura n'omusajja omulala mu buliri bwabwe. N'amukuba bubi nnyo, n'amukuba bubi nnyo n'amannyo n'agayiwa ag'omu maaso. Era oyo omukazi amannyo g'omu maaso tagalina, ateekamu artificial, yateekamu mannyo malala. Kati nga munnange bagira ensonga nga bw'omanyi bazituulamu biki. Hajji agamba kwawukana, twawukane naye nsooka kkebeza baana. Yali yamuzaalira abaana 6, Hajji agenda okkebera abaana 6 ng'alinako abaana 4. Nga 2 si babe. Hajji ng'agamba okwawukana, omukazi ng'alemera ku nnyumba ey'amaka nga baalinawo n'ennyumba ez'abapangisa era omukazi n'azigira. Naye nga initially oyo omukazi yawaayirizaako Hajji nti Hajji yayagala ani? Maama we. Ye nnyazaala wa Hajji, nti Hajji yayagala nnyazaala we. Bannange nga byatutumuka. Hajji n'agamba wadde ampaayiriza wadde ki naye twawukane. Kati nga bw'omanyi ebya poliisi biki, omanyi abakyala babeera balina nnyo amaanyi especially bw'abawa abaana. Fakiti kwabo abaana 4, Hajji omwana omu yava kalina waggulu, kalina yaabwe n'agwa wansi era omwana yafiirawo. Owa Hajji kwabo 4, Hajji n'asigaza abaana 3 kwabo 4. Ennyumba agigaanidde, jjukira nga bumanyi bwe museparatinga ne bagamba asigaze amaka. Naki n'amayumba ag'abapangisa agateekebwamu fiizi z'abaana. Era Hajji ati munnange Faatu wange nkubuulira, omukyala kwabo abaana 4, omwana wa Hajji omu yava kalina n'afa n'agwa. Yali alwadde ndozi era ebizibu byabo ba Hajji ne Hajji ati stress biki. N'ava kalina wansi n'agwa wansi n'afa. Hajji n'asigaza abaana 3. Naye omukazi oyo gy'akomeza Hajji, jjukira Hajji yalina bizinesi y'emipiira yonna neggwaawo. Hajji kati wenjogerera wano talina mu Kampala. Naye yali awo yafuna omukyala omulala. Naye oyo omukazi muyaaye nga bw'okiwulira. Owulidde? Naye nga ekintu kyonna ndowooza okumanya obutuufu bw'oyo Zuura bandibuuzizza Hajji Kintu. Naye tebamwogerako, boogera ku Hajji Mutebi. Owulidde? Era ndowooza yava wa Hajji Kintu n'alyoka adda ku oyo Hajji Mutebi ow'omu Ndeeba. Naye Hajji yaamanya omusajja gwe yamukwata naye mu buliri bwabwe mu maka gaabwe. Ye Hajji amumanyi kubanga yamulaba. Naye era teyakuba oli omusajja, yamusanga ali bwereere oba biki ye teyamufaako, naye oba yali agenda namufulumya ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Naye ye yakuba omukazi kata amutte, naye ye yamuyiwa n'amannyo. Owulira? Ndowooza yali oba lubuto omwana something like that. Hajji kwekkebeza abaana n'asanga ng'abaana be babe. Naye nga Zuura simanyi nti byayogera bituufu. Owulira? Ate nno ne ku dduuka oyo omukazi yayogeranga, nze Hajji okunzizaako omukazi omulala, nze era namugamba waakiri muwa muwala wange, naye era essente zisigale mu ye. Kugamba ye yalina ebigendererwa bye, njagala okubuulira.